Ab'ekitongole ki Uganda Coffee Development Authority bakyadde embuga okusisinkana Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okumwanjulira etteeka eppya eryayisibwa Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya ku kirime ky'emmwanyi, kokowa n'ebirime ebirala ebitwalibwa ku katale k'omukago guno. Bano bannyonnyodde etteeka lino bwe lirambika mu mmwanyi. Etteeka ligamba nti yasimba emmwanyi nga Desemba 2 ogenda mu maaso nga yatema ekibira, emmwanyi ze tezigenda kuyingira mu Bulaaya. Dr. Gerard Kyalo akulira ebyenkulaakulana mu kitongole ky'emmwanyi agamba okusobozesa okuteekesa ekiragiro kya European Union balina okusooka okuwandiika buli mulimi wa mmwanyi mu ggwanga. Bwe tutaabawandiise tetujja kusobola kutunda mmwanyi mu Bulaaya okutandikana ennaku z'omwezi 31 Desemba 2024. Itegeeza nti tulina emyezi ng'esatu gyokka. Okuwandiisa kuno kwa bwereere nga kukoleddwa n'ekigendererwa ky'okulondoola abalimi b'emmwanyi wonna we bali mu ggwanga. Bw'onaaba oli ku nnimiro oyo gw'omulimi bajja kubuzayo ebibuzo bitono nnyo batwale GPS point w'oli ekiraga nti eyo nnimiro oyo ya mmwanyi. Eyo GPS point gye batutte bwe banagiteeka ku maapu y'ensi yonna yejja okulaga nti wasimba awaali ekibira oba tewasimba. Kyokka singa ogaana okwewandiisa ojja kuba oyolekedde akatyabaga k'okufuna akatale k'emmwanyi zo. Kwegamba mulimu emmwanyi oba okukusizza emmwanyi ezaalimibwa ku kibira awaali ekibira bagenda kukuba fayini ya butundu bonna ku 100 ku ssente z'okola omwaka gwonna. Ng'ababadde abasaale mu kutumbula okulima emmwanyi, eno y'ensonga ebaleetedde okutuukirira Obwakabaka bubayambeko okubunyisa enjiri eno. Today, we have come to brief you. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abawadde obweyamo nga bwe bagenda okwekeba eddimu ly'okulaba ng'abalimi b'emmwanyi mu Bwakabaka bawandiisibwa baleme okufiirwa akatale ka Bulaaya. Kuba bw'otaba na katale ka kintu kyo ky'okola kigwa ebbeeyi. Bo abazungu obutonde bw'ensi bwe bukyuka be basinga okukosebwa kye muba mulaba nga bakifaako. Katikkiro wano wasinzidde n'akubiriza abalimi b'emmwanyi obutaba na kutya nti kino kirina we kigendereddwamu okulingiza mu nvubo yaabwe. Nti okuwandiisa abalimi kwe boogerako si kwakubajjako misolo, si kwakuba kutegeera muwendo gwa mmwanyi z'ofuna. Nedda, si kukaluubiriza, si kulemesa balimi. Okuwandiisa kwe twogerako ku mulundi guno tuluubirira okulaba nti emmwanyi zaffe tebazigaana kuyingira Bulaaya. Katikkiro era yeewuunyizza gavumenti okwagala okusaanyaawo ekitongole kino ki Uganda Coffee Development Authority mu nteekateeka y'okugatta ebitongole byayo. Gavumenti eno neeba ekozeemu ku nsobi ezisinga obunene kasookedde ejja mu buyinza bw'erisalawo okwabulira abantu abasinga obungi balimi bw'ojjawo ekitongole ekibalabirira obaabulidde era ejja kuba nsobi nnene. Okusinziira ku katale k'emmwanyi mu ggwanga ebitundu 60 ku 100 bitundibwa mu mawanga ga Bulaaya nga waliwo okweraliikirira nti singa etteeka erireeteddwa Paalamenti ya European Union liba terigobereddwa ebbeeyi y'emmwanyi yandisereba. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.